Kwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okubeera nga weekuumidde ku gano amayengo. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, kandiba nga kake kaweddemu atredinze nnyo ku social media ensangi zino okuva yakomawo ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kaakati nno newankubadde yakomyewo mu ngeri efaanaganako bw'eti, ba MP abamu bamwambalidde batya ngenda kubanga ngakuleetera. Nkwanirizaako nnyo oli ku Yugi Updates Vehicle osinza okuba ng'otuwuliriza mwenna abali mu diaspora. Mbeebaza emirimu egy'amaanyi gye mugenda mu maaso n'okukakkalabya ssaako n'okuba nga mubeerako ne muwuliriza. Gwe ayagala otweyongako nagambye ddakirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola otwegattako ddala bulungi nnyo omukwano gwange ali eyo. Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba ate ng'era mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Olwaleero byandibanga ebibye tebigenda mutambulira bulungi okuva eyavaayo kutandika okukozesa social media gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kino nno kiddiridde okubanga yagenze mu maaso n'okutiisatiisa Parliament nga watagenda kulabikako mu maaso gaabwe, yetabeera mu maaso gaabwe akazannyiikiriza okuggyako agenda kujja abakwate bukwasi bonna bonna asobole okuba nga abasiba bateeke emabega w'emitayimbwa. Ebyo byabadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Babadde nno bamuyita nga baagala bamubuuza ebibuuzo ebikwatagana ne ku posts z'akola zagenda mu maaso n'okupostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati MP ow'e Bugweri County District, Bugweri District avuddeyo n'agamba nti n'okusinziira Muhoozi by'apostinga ku social media ebiri controversy, agamba nti nno bwe mbitunuulira ndabira ddala nga tebisaanidde era ndaba nga abikozesa ebigambo ebyo abipostingayo ali unfit okuba ng'atuula mu kifo ekyo ky'alimu. Agamba posts za postinga ziraga omuntu nti ali unfit okuba ng'atuula mu kifo ekyo ky'alimu. Takomye okwo, agenze mu maaso n'agamba nti nno General Muhoozi Kainerugaba tuze tumulabako enfunda eziwera ng'ajja akwitinga ng'avaako ng'abeera on and off, ng'omukutu aguggyako n'aguzzaako, ng'avaako n'aguzzaako. N'agamba nti nno ekyewuunyisa abantu bwe balaba ng'akwitinze ng'avuddeko, tutuuka ekiseera ne tugamba nti oba arealizinze ensobi ye n'omulimu gw'alina okukola nga ye Chief of Defence Force, papasi gy'alina okukola, naye kikwewuunyisa okuba nti mu buswavu obw'ekitalo akomawo era n'akomawo. N'agamba nti nno ye talabangako CDF bukyanga abeerawo ali irresponsible, atalina buvunaanyizibwa ku kifo ekyamulondebwa. Ye MP watu waavuddeyo n'agamba. Lwaki ayogedde bino byonna byonna? Jjukira Chief of Defence Force, ekifo kino kibeera ky'amaanyi. Kitegeeza nti nno gwe agenda okuba nga akulira operations zonna ezigenda mu maaso mu ggye ekkulu erya Uganda ekkulu erikuuma eggwanga. Operation zonna zonna gwazikulira. Kitegeeza olina okuba ng'oli focused nnyo ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Olina okubeera alert n'obulindaala ku occurrence yonna yonna, ku kabi konna konna akayinza okujjira eggwanga ly'okuuma. Kitegeeza ki? Obudde bwonna obumala oli busy obeera up and down kubanga ekifo kye bakuwadde kiba kinene nnyo, n'okutambuza obutambuza position yo mu bantu abo b'okulira okubanga ogenda mu maaso n'okola organization reconnaissance mu bantu b'otwala, nakyo era kiba kyetaagisa obudde. Kaakati wabanga ye General Muhoozi Kainerugaba obudde obusinga bwonna bumala atwitinga, atwala budde ki obukubiriza organization gy'akulira? Budde ki bw'atwala? Kubanga yeetaaga omuntu ng'ali focused, yeetaaga omuntu nga takola nsobi. Kubanga ensobi yonna ekolebwa muno ebeera unreversible, naddala mu kitongole ekyatwala ekya UPDF. Nje njagala okitegeere. Kati ekyokuvaayo n'atandika okuba ng'atiisatiisa bannayuganda ssaako n'amawanga ag'ebweru, kino nno kirina engeri gye kidrawingawo tension eri amawanga ago okutandika okubuusabuusa Uganda naddala mu nsonga za security. Era
abo abaali batedde okuba nga bakolako Uganda obulumbaganyi bayinza okutambulira mu weakness eyo ne bagamba wano twali tutiira bwereere ne bagenda mu maaso okukkakana nga operation zonna UPDF gye zibadde ina zonna zigudde butaka nga ziyiise. Newankubadde abamu bakisanyukira balabanga nti Muhoozi asaanidde okuba nga ayogera ekiba kimuli ku mutima n'akyexposinga eri abantu, ate abalala balabanga atalina by'akola amala ebiseera anoonya popularity mu bantu. Ebyo byonna endowooza z'abantu ziri awo. Naye ekibuuzo kye njagala okubuuza nti gwe muliwo oba olaba Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba yeetaaga okurepositioningibwa mu kifo ekyo ky'aliko, kubanga ebitambulira ku social media biraga nti ekifo kyalimu kinene naye okusinziira andibanga tasobola kikwasaganya mu ngeri nga bwe kiyinzika okubeera. Gwe otuwa kirowoozo ki? Jangu mu comment section otuwa endowooza zo. Mbaagala nnyo, gwagala otweyungako genda ku kigambo subscribe okikoonemu.